Abulayi Babukedde TV amanya Vaana Kitende. I love you. Bagamba omuyimbi w'eggwanga zina kutongoza dda. Amanya Vaana Kitende, omuyimbi w'eggwanga, omusabazi w'eggwanga, owakabi w'eggwanga, number 1 wa Uganda, number 2 wa Uganda, number 3 wa Uganda. Afuuka ddi nakazadde w'eggwanga. Anytime. Never yola. Abakazi omukazi alina kuzaalira ku myaka emeka? Omukazi alina kuzaala tekina myaka. Omukazi alina kuzaala ng'oli ready, you yourself. Okay, what age omuntu wabeerera late nga muwala myaka gy'atalina kusuuka nga tanaba kuzaala? Tewali age eri late. Gwe kasita oba nga ky'owuliramu emirembe kyekyo. Hey, Rihanna yazadde ng'alina emyaka emeka? Yabadde akuliriddemukko. Tiyakakasukawo obwana bwe bubiri kati. Teyazadde? Lwaki toyigira ku oyo naawe tekyawedde. Toganze njiweze ejijja. Ebiseera biri wabeera ne bbawa nga manager ng'amanyi oba tunafunira eyo baby naye maama neera wava tolina mwana gw'otuwadde. Ate yali bba wange. Yali just manager. Mbadde manyi yali amanaging nga neera nga bbaawo. Yali akola gumu gwokka gwakuteekamu ssente. Akuteekamu ssente kola waaka. Nga ye afuniramu wo. Ate tetukola. Of course mba mukola mwina business mwina percentage gye mugabana. Mwenga mwokitegeera mutula ne mwogera n'ogamba kati ande tulina business weight mubanga bali mu partnership. Okay. Okitegeera business weight ne bweti tugenda funa bwe tuline bwetu kyabafuna. Biri birate byalimu ebya science abantu. Ye kyakujjayo. Ekyanzijayo. Obudde tulina butono ande ojja kunnonyamu kusabuliremu bulungi. Oba yatuuka ekiseera nava ku mulamwa. Kavangako ku mulamwa. Natandika okusabiriza n'ogamba nedda kankwabulire kibi kanve mu management yo. Shanaawirika. Nedda si bwe kiri. Just bingi. Kati n'okutuula n'enkunyonyola kimu ku kimu ebintu by'emyaka 5. Sabenya mu ddakiika 2. Oba sekyo nkyawandika n'akatabo kange kagenda kuggwa. Olowooza mujja lusango. Naliko naawe ne bbawa nga nze okukolako interview. Naye nga alina engeri gyakukwatamu. Ne ngamba ono ku bwa manager ayitawo. N'owulira ng'ofa. Ne mpulira nga nfa. Kati manager yandikuta atya omuyimbi we? Alina engeri gye yakubibiita ennyo. Kati manager ye muntu akyasinze okwagala omuyimbi we ku nsi kuno. Kubanga gwe eri business ye. Kiringa oyagala kamera yeeyo weebula. Kitegeeza naawe obuze. Omuyimbi we bwabula kitegeeza naye akoze eki. Abuze. Kati mu kuva wamusiibula yalaba bulabi toddayo. Era kiri kyenkugambye still era kyoli mukunzizaako. Kyenjagala neero ngambe kale ekyo kyokka. Wasiibula oba tewasiibula? Nasiibula. Wakera kumacha n'omugamba otya? Ye nakuddamu otya? Nemugamba Haji salamu alaikum. Nangamba wa alaikum salam. Namugamba Haji. Badde ina byenkugamba. Nemuyita ne twogeramu ne tumaliriza ng'abantu abakulu. Okay. Kati kwe kuddukira wakojja Kitonsa? Nali mbeerawo nze. Saddukira wakojja. Oba yakusigula okugamba ovuye yakusayini? Nze tebansigula. Nzo ndabikira okuba nga bansigula. Kati otuuka otya management ya Kojja Kitonsa? Siri mu management ya Kojja Kitonsa. Wabula nkolagana ne Kojja Kitonsa. Otuuka otya okolagana ne Kojja Kitonsa? Mukwano gwange n'okuva dda. Myaka nga 5 emabegako yajjanjako ne mami wange. Yamujjanjako omwaka mulamba. Kati twakwataganira nnyo nnyawo mu kaseera ako. Mukwano gwange myaka nga 6 emabega. So mbadde mumanyi. Sinali awo nankubira kasimu nga ina diru gyansomeramu. Fuka brand ambassador balina product gye bakolagana gye bakola. Brand ambassador waabwe. Nange nenzikiriza munange. Akwogereza ng'okyali wabbawa. Nkugambye nti yankubira bukobizi simu nga siri eri nga navaayo dda ngamaze kumpi emyezi nga 7. Mbadde manyi waliwo wabbawa n'omugamba owaye ndi wabbawa naye tebitambula bulungi. Nakugamba tofaayo nja kuyiiza. Nedda bambi si kyekyo. Okay. Naye abantu boogera nti Kojja Kitonsa agamba teeka ssente bw'olaba. Nti engombo ye. Anti nakugambye si yanteekamu ssente. Management yange entuufu egenda kujja nyanjule. Era egenda kunyanjula mu butongole. Sinza alina okujanjula. Wabula ye egenda kunyanjula. Kojja Kitonsa nga bwe nkugambye nti tukwatagana mu business eri ddiru gye yanfunira eya Jane Wash. Okay. So kati tukwasaganyaawo ffenna. Neera abantu olwakulabye ne Kojja Kitonsa ne bagamba nti oba oliplacinze Grace Kaani. Nga tekijja. Nga tekijja. Nti oba replacinze Grace Kaani. Bagenda okudda mu namba ya Grace Kaani. Tonjogeza bugambo buli. Tonjogeza izima imani.
I love him. Kujja kituusa you love him. Ate nabawola mulina engeri muyisaawo ekintu obeera nga asaka anedda mukwano siwe kiri ekyo. Obeera ng'omutamiivu agenda ku lumbe naye yogeza ebintu nga balowooza bya kisiru ate nga bituufu. Oli musajja mufumbo. Kujja kisonza mujajja mufumbo siwe kiri. Ali alinze n'enyigawo nti awo sirabawo. Kandi nebbuba. Anti oyabeeranga ne gulosikani. Nga neera muteekamu akasente eno wafumba ettooke. Sabimanyaako ebyo byabwe. Era wona sanga Grace ne kojja ng'olyoko babuuze ebyo. Bayawukana. Era obasanga eyo ng'olyoko babuuze ebyo ebyabwe nze byo sibimanyi ande. Kadiru gye yakuwaddeyo obwambasada yabbanga ki? Myaka eki? Myaka 5. 5 nga nkikuba. Omulimu gwo gwaki? Omulimu gwange era kati nga kangeze nga ogenze ku show. Obeera nga makitiera. Ndi mulala munnyo ndi birala. Ekiraavu kyengaba si kya bulijjo. Gwe ng'oddamu ndi mulala. Ndi mulala. Nze naligenze dda. N'obulungi bwe ndiko si bwa bulijjo. Ndi mulala. Ono back up. Okusiba ojjajjirya. Ne bwe naabeewoze. Ne ngitegeka ne ngiboobeza n'otadda.